Amina omulungi ali ku Fik Media ugamba oti akansueti buli kimu kitambula bulungi muzikola Haji Abdul Nyamisha Fik Lwanga aline Tamane Henry ku kamera olunaku lwa leero azize tubere nga twogera ku nsonga ezibaddewo mu lunaku era tufunamu ensonga ebadde enkulu oba ebadde ey'amaanyi ne tusobola okuba nga tukikubaganyako ebirowoozo era olwaleero wenzize tugenda kuba ntwogera ku nsonga y'abanaffe baneeno abatandikawo ekibiina kya Front oba aba PFT abasobola okubeera nga batandikawo ekisinde ekyo kyebagamba nti kigenda kubanga ate kibambulako Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate abeere nga ava ku ntebe eno bwe batyo nno babadde ku kitebe kya Jeema bwe batyo nga bagenze okuba nga batongoza transition agenda gamba agenda egenda okuba ey'enkyukakyuka bwetyo ey'omugundu era nga bangi bonna basobodde okubeera nga babeerayo ddala abali mu kibiina ekya Forum for Democratic Change omuli retired Dr. Kanokenda Kizza Besigye, Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago, Chairman Birigwa n'abalala bonna basobodde okubeera nga gye bali omwami Harold Kaija n'abalala basobodde okuba nga babeerayo ate n'ab'enjawulo abalala bali mu bibiina ebirala gamba nga CP abali mu bibiina ebyenjawulo nabo basobodde okubeera nga ate babeerayo kujjako abali mu kibiina ekya National Unity Platform wamu ne NRM ndowooza batasobodde okuba nga baliyo aba NRM ate bebavuganya kino nno wakyaliwo embeera enzibuzibu wakati wa NUP n'ekibiina kino eno kye batandisewo ekya PFT olw'ensonga nti bagamba nti okutandikawo kino ekibiina ekya Red Card nabo baabayita basobola okubeera nga babeegattako naye ne babateerawo embeera ne basobola okuba nga ate balema okubeegattako era bate aba NUP bagamba nti kabasooke balabe kiki ekintu kino gye kitambula naye nga nabo bagamba nti omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Ssenyonyi yali Joel Ssenyonyi yes wemba serabidde yagambako nti Honorable Ssenyonyi yagamba nti osobola okuba n'ebibinja bibiri nga byanjawulo birwana naye nga birwanisa omuntu omu ate bisobola okuba nga bimugjawo okusinga ate okubeera nga kiri wamu nekikola ki nekirwanyisa naye ate emu ku bibadde mu kutongoza kuno Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago abadde ayogera agambye nti eno new political chapter bigamba kino kipya tekibangawo ekisobodde okubeera nga ate batongoza era bw'ati nasobola okubeera nga aleese ebimu ku bikadde ebyaliwo n'alaga nti abantu baali tebabamanyisa ku kiki kiddirira era yebati ensonga lwaki basobodde okuba nga batongoza ekitabo kino asabye nnyo abantu basobole okuba nga bakisoma ate kibayambeko okuba nga bamanya kiki ebigendererwa by'ekisinde kino we biyimiridde bwe batyo atulambulire n'ensonga zonna ezaaliwo n'atubulira ku 10-point program ya Mwami Museveni President Museveni engeri gyagikolamu nti teyasobola kuba nga atuula n'abantu naye ku luno bo baagala batuule n'abantu basobole okubeera nga ate bafuna eno program abadde ayongerayo okubeera nga ate annyonnyola bw'atyo ayina akantu kayisizaawo Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago n'agamba nti eno article 3 gye bagenda okuba nga bagoberera article 3 egamba etya nti buli munnayuganda ayina eddembe ayina engeri gyakinyonyoddemu nti ayina eddembe wamu n'obuvunaanyizibwa okuggyako omukulembeze abeera tafuze bulungi sijja kukozesa kigambo kya nakyemalira kuba ye kyakozesezza naye ndowooza ekyo nze kyensobola webati okubeera nga ate nkitaamingamu era bwati nasobola okubeera nga agamba nti ebintu bingi bikyuse era tebasitasobola kuba nga bye bandibadde batunuulira basobola okuba nga bajjako President Museveni omuwali age limit nti n'asobola okubeera nga agijjawo ne waba term limit nayo yavaawo kati ne impeachment ya parliament agamba tekyatesoboka olw'ensonga nti ababaka ba NRM bangi nnyo mu parliament bw'atyo ati yakomyeko n'ayongerayo n'atuwa story engeri gye bamusibamu kuba bakulembeze bangi babasibye ba Bobi Wine ye kennyini Ssalongo Erias Lukwago ba Dr. Kizza Besigye ne bano bennyini abalwanirira ba Eddie Mutwe ba Nubian bangi basobodde okubeera nga basibibwa naye abadde ayogera n'agamba nti bamusibira mu 3B room 3B
n'agamba nti mweyo 3B mwalimu ekitanda ekyo nno ekitanda nga kyali kisulwamu eyali abakulira bonna nga bonna yabakulira omuntu omu nga yabatwala bonna okubeera nga ye liida waabwe muki mweyo obuwoni era bwati navayo nabeera ng'agamba yes nga bamuyita Katikkiro nga mwalimu ekitanda ekitanda kiwanvu nga bo basula wansi naye ng'ate asula waggulu Katikkiro ku byonna byeyagamba nge yasobola okubeera ng'agamba nti oyo Katikkiro nga bamuwa n'obuvunaanyizibwa nga ayina ebyenjawulo byafuna privileges ebyenjawulo byafuna abalala batafuna so muli n'atuuka ekiseera n'abeera nga atali musibe kino nno yakireese ng'agamba atya nti ye ayinza okuba nti abantu bamulaba Lord Mayor naye mu bwa Lord Mayor bwe musibe n'agamba nti obeeranga weerowooza oli kansala naye naawe obeera muki musibe tolowooza nti oli kansala oli MP naawe obeera nga Katikkiro oli alina ekitanda mu kkomera kitegeeza ti abeera musibe olweno ye Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago bw'atyo yasobodde okubeera ng'ate ayogera ate Dr. Kanokiza Besigye naye yasobodde okubeera ng'aweebwa omuzindaalo bw'atyo n'ayogera ku bintu bingi mu kujja kwe yasoose n'ayogera ekigambo nti tulumbe twegatte tulumbe bw'atyo Dr. Kanokiza Besigye yasobodde okubeera ng'atandika embeera eno naye kino nno aba NUP bwe baali bajja bagamba nti batandika naye ate FDC nebaawukanako negaano beegattako kino nno simanyi okwegattako opposition kunaasoboka oba tekuusoboke ku lunaku lw'omukaaga tugenda kuba natwogera ku nsonga tugenda kutwaganyako ebirowoozo ku Fik Media kwennyini ssaawa 2 ez'ekiro olw'omukaaga wiiki eno beerako tugenda kubeera ne bannabafuzi ab'enjawulo twogere ku nsonga eno yennyini okwegatta kusoboka mu opposition bwenva ku ekyo Dr. Kanokiza Besigye yavudde n'abeera ng'agamba nti yes akkiriza yakwata emmundu naye mukwatako emmundu yali ayagala nkyukakyuka yamugundu n'agamba naye yasobola kuba ng'akola ki agiraba mu byonna byasobodde okubeera ng'ayogera n'annyonnyola n'abantu nti mu kukwata emmundu okugenda mu nsiko yakimanyirawo nti kuba kulya mu nsi nkwe ng'etteeka we libeera okugjako omukulembeze naye n'agamba nti naye singa omuggyako ate oba tolidde mu nsi yokulwaki oba owangula so bw'atyo yasobodde okubeera nga annyonnyola mu byonna byayogedde yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti ekisinde kino ekya red card ye kimuleesenga mulwanyi naye tekimuleesenga mukulembeze agenda kukulembera bw'atyo wasobodde okubeera ng'ava era n'agamba nti ekitabo kyabwe kye bakoze kirimu emitendera gyonna ekigenda okusobola okufuna oyo anaakulembera singa banaabajjeko President Yoweri Kaguta Museveni mu kumaliriza kwe asobodde kubeera ng'agamba nti abantu bakimanye kino nno ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago yakyogedde nti abantu bakimanye ndekyamazima okulwa tosobola kubeera nga weesimbawo n'ogenda ekkololo President Yoweri Kaguta Museveni n'akukwasa obuyinza nti munnaye wampangudde kino nno bakyogeddeko ne bagamba nti abo n'abalowoleza mu kalulu ekyamazima tekikyasoboka waliwo bafune embeera endala ey'okumusindiikiriza bino nabyo yasobodde okubeera ng'ate abyogera olunaku olw'olwaleero era mu kumaliriza kwe yagambye nti abantu bajjewo embeera ebadde eriwo ey'okugamba nti tulinde 2026 wajjewo General Muhoozi nti yajja kuba mwangu kutaata so bwe bityo byemu ku bibaddeyo olunaku olwaleero basobodde okuba nga byogerako n'ebirala bingi naye tusobodde okuba nga tujjamu ebyenkizo ebyogeddwa era nga tusuubira nti buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi naye tugenda kuba nga tukubaganya ebirowoozo opposition esobola okwegatta webanga FDC teyasobola kuba nga yeegatta ku NUP oba ekisinde kya People Power yo NUP yeneegatta ku kisinde kya Front katulinde tulabe
nsigadde nze muzikola hajja munonya mishatu kulwanga baddewo ne Kamale Henry tuzingane olunaku olw'enkya tugenda kuba twogera ku nsonga endala neeba eriwo ku lunaku olw'enkya. Mukama Katonda